President atuhayo eri wambuyike atoka erimenyere eyo kubatungira itaka handi ukwa murugo mudenja eno erekyo tukukihondereza muno na amani kandi manya tujja kukikora Museveni n'abagoza muno NRM oye NRM oye mukama abalindi buno bwe balese bwalawunda naye oba bw'abaana buno obutimba abantu abakulu babugendamu buno okay, the maize is okay, everything, but bed nets, if all are like that, those ones you must answer. All of them are the same category. If they are the same category, don't allow them here. Kawaliwa. Tokiriza kasiyo yo. Enteekateeka y'okubajjulula gye bali naddala nga bali abali mu matigga. Egenda kutandika mbagirawo, tugenda kusindika ttiimu naye nga beetegereza ennamba kubanga abantu bendabye wali ne report gye bampadde tebafaanagana. Ekitegeeza abantu abali affected si bangi nnyo nga babadde bagamba. Naye nga ebulangiti ne bednet ezo nzigaanyi bazizzeeyo balete endala. Lwaki ebintu bino biganye? N'obutimba. Lwaki ebintu bino biganye? Bya mutindo gwa wansi nnyo. What's the fate of immediately I will wish the district leaders here to help us identify the open land which is on sale so that we negotiate with the owners and government acquire those lands so that we can settle our people here. Now, if we have a co-investor and claim the mines is a reserve, then someone will come and start maintaining. Orthopedics unit, almost the whole of Western Uganda, it was all ravaged. Now, the hospital and the schools, like you have seen in this valley, all were destroyed. Nizire kwetegereza ebizibu bye mwine. Ebizibu byanyu bya Nyamwamba, government ejja kubikoraho. Bridge yanyu njetegereze ekujja kusisikara, nja kusindika mangu aba engineer bajje bagikole. Akasente nikajja kuija, oyira okubasaba ebintu bisatu. Niwo okugenda tikali boine nawo kujja kujjayo. President atuhayo eri wambuyike atoka